Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe mukwano gwange. Mu nsi mwe tuwangaalira tuba n'emikwano era tufuna ebizibu eby'enjawulo. Emikwano egyo gibeera wamu naffe mu bizibu. Kituufu buli muntu yeetaaga ng'atuuse mu buzibu mukwano gwe okubeera ku sayidi oba okumuyambako okuvuunuka ekizibu ekyo. Naye olwaleero nziza okugamba si buli kizibu ky'ofuna mu bulamu nti mukwano gwe anayimirira naawe mu ekyo ekizibu. Waliwo ebizibu bye tufuna nga mukwano gwo tagenda kuba na buyinza ku kizibu ekyo era nga kisukka obuyinza bwe oba entegeera ye. Ye nga tagenda kumanya bulumi bw'olina, nga tagenda kumanya bulumi bw'olina mu mutima, tagenda kumanya kuzitowera kw'ozitowereddwa mu mutima, tagenda kumanya maziga g'okulukusa mu mutima, tagenda kumanya biwundu biri mu mutima gwo oba bukoowu bw'olina mu mutima. Ng'ekizibu ekyo kiri munda mu ggwe nga ne bw'onookinnyonnyola otya tagenda kukitegeera. Tufuna ebizibu n'okaaba amaziga mukwano gwo n'akaabamu naawe kubanga alaba okaaba oli mukwano gwe. Naye ng'ekiseera ky'emmere bwe kinaatuuka agenda kulya naye nga gwe tosobola girya. Lwaki? Tekiri ku ye. Si bwa nti oba aliraba, nedda. Bwe kikulya kikumalawo, n'okulya tosobola n'okwebaka tosobola. Ye nga mu kiseera ky'okwebaka ajja kwebaka ng'osigale ng'otunula. Mu bizibu bye tufuna mu bulamu waliwo ekizibu ekijja nga kiggweera w'abantu aba. Gwe ne Katonda mu njogera ya leero nga Katonda yakimala, nga mukwano gwo takirinaako buyinza bwonna oba okutegeera kwonna. Ebiseera ebisinga mikwano gyaffe tetwanditawaanya era tunyingira baabwereere okubateeka mu nsonga zaffe. Ensonga eyo ng'eteekeddwa kuggweera eri Katonda. Lwaki ffe tulina we tukoma ng'abaana b'abantu, naye Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. Okubikulula essuula esooka olunyiriri olw'omunaana ye Alufa era ye Omega. Yubu n'agamba mu Yubu 5 olunyiriri olw'omunaana nti nze ensonga zange nzirekera Katonda. Mu Bayibuli ekitabo kino ekya Matayo essula ya 26 olunyiriri olwa 3:8 wagamba we wati, bino nno byali ku Mukama waffe Yesu Kristo naye ng'alina abayigirizwa naye nga tebasobola kumanya mbeera gy'ayitamu ne bw'agibannyonnyola atya nga kirina kuggweera wakati we ne Katonda. Olwa 3:6 Yesu n'atuuka n'abo abayigirizwa mu kifo ekiyitibwa Gesusameeni n'agamba abayigirizwa be nti mutunule wano ŋŋende eri nsabe. Mutuule wano ŋŋende eri nsabe. Olwa 3:7 n'atwala Peetero n'abaana ba Zebedaayo bombi n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira ennyo. Lwaki? Yesu yali ali mu mubiri, yali ateekeddwa okweraliikirira. Kyekimweraliikiriza bwe yalowoozanga ku bigenda okumukolebwako, okuswazibwa, okwambulwa, okumukuba emiggo, byonna ebyo ng'azitoowereddwa. Naye nga ne bw'abinnyonnyola bano baali nabe 12 tebasobola kubitegeera. Alright, olwa 3:8 awo n'agamba nti omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi zigenda kunzita. Mubeere wano mutunule nange
ennaku nnyingi egenda kumutta naye ng'abantu basobola kiraba ataddeko ak'omwoyo omwoyo gwange waliwo embeera nga ekulira munda owulira osaanawo naye nga mikwano gyo tebasobola kukitegeera wangi ovanga ku kintu ekiri mu mwoyo balaba okwo eyali wakiri 30 ng'osigaza 15 olwasatu mu omwenda n'atambulako Katonda n'avunnama n'asaba n'agamba nti ayi kitange ekikompe kinveeko obanga kiyinzika naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Tufuna ebizibu naye ebimu tebivaawo olw'okwagala kwaffe. Nedda ebizibu ebimu gye mwegendereze kuba kwagala kwa Katonda. Katulabe olunnyo olwana. Olunnyo olwana lugamba nti nadda eri abayigirizwa n'abasanganga beebase n'abagamba nti Peetero, kazi temuyinzizza kutunula nange n'essaawa emu? Yes, tetuyinzizza kutunula naawe olw'ensonga kiri ku ggwe. Ekisooka yali ayogedde nti omwoyo gwange guliko ennaku, kati waliwo ekizibu ng'omuntu alina wagenda kitandikira singa kibadde kibungu nga bagenda kiyiwako eddagala. N'ekiri mwoyo waliwo embeera gy'ogenda okubeera ng'oyitamu nga mukwano gwo tagenda kugitegeera era nga tekigenda mugaana kwebaka oba kulya mmere ye. Ate bw'ovudde ne kwekyo waliwo embeera gy'ogenda okubeeramu oba ekizibu ky'ogenda okufuna nga mukwano gwo ye agenda kuleka. Lwaki? Tekiri ku ye. Ebizibu ebimu tuteekeddwa okugenda eri Katonda ate era tumusabe akole okwagala kwe. Ebiseera ebisinga ffe tuba twagala Katonda akolere ku times zaffe. Kola kino, oyagala akolerewo n'essaawa eyo. Kyova bano ab'ebyamagero babafeze, oyagala kiggweerawo essaawa eyo, si kukola kwagala kwa Katonda. Bwe tulaba ekitabo ky'Abassekabaka mu Bayibuli ekyokubiri essula ya 20, Keezeekiya yalwala. Keezeekiya bw'alwala Katonda atuma Nabbi Isaaya eri Keezeekiya amugambe nti agenda kufa. Keezeekiya Nabbi Isaaya aleetera amawulire Keezeekiya amugamba nti ogenda kufa. Kiki yayongerako ekira n'amugamba nti togenda kulama, weeteeketeeke oba olya bibyo birye. Bwe yamala n'agenda. Keezeekiya teyatumulira aleese mawulire. Oba osanga yalinayo emikwano naye teyagamba mikwano gye. Emikwano egimu gibaagalako bintu, gibagoberera olw'emigaati nga Yesu bamugobereranga. Naye nga bw'onootuuka mu kizibu tagenda kubeerawo. Oba oluusi nga bw'onootuuka mu kizibu anoonya kiki anaakufunako. Keezeekiya yavunnama wansi n'akyusiza amaaso ge ku kisenge ne yeegayira Katonda. Bayibuli nga n'akaaba n'agamba Mukama ntambulira mu maaso go. Mu butuukirivu omutima gwange gukola bulungi. Isaaya batannatuuka mu kibuga gye yavudde, Katonda n'amugamba ddayo ogambe Keezeekiya nti muddize obulamu, mwongedde n'emyaka 15.
gwe balamu gwe wadde ogenda kufa ku ssaawa eddako ne bagamba tukale katukuweyo emyaka 15. naye lwaki yamanya byateekeddwa okugenda. nve mu bintu by'ogenderwa wateekeko emikono simanyi bakole batya. kyukira Katonda munnyonnyole. nve mu bino ebyokubuukabuuka bubuusi n'oleekaana byosaba tobitegeera. mumusaba luzungu, mumusaba mu nnimi. Fukamira Katonda mutegeeze ekituufu ekiriwo. Keezeekiya abaako n'ensonga zaawa Katonda. ntambulira mu maaso go nkola obutuukirivu. Katonda n'awulira essaala ya Keezeekiya. naye mwe ababuuka obuusi ne mubuukabuuka ne mulwanagana n'ebisenge musimanyi musaba ne muleekana ne mwevunga ku ttaka. Abala mwagala babakwate ku mitwe babasiiga amafuta babawa amazzi. Tomanyi kyoyogerako, tomanyi nakusaba kwosaba. balamu ng'obadde osaba maamawo oba taatawo. Bonno balina we bakoma naye oli ye Katonda ayinza byonna ye yakutonda. Mu Yeremiya essuula esooka olunya olwokuna n'olwokutaano yakumanya nga tonanda kubeera mu nsi muno n'okubeera mu lubuto lwa maama nga tonanda kubeeramu. naye ogenda eri Katonda ng'oleekaana buleekaani. kyokka tosobola kuleekaanira mu maaso ga maama oba taatawo ng'olina ky'omusaba. tosobola kubireekaana ebyo. ogendayo emihambo we noga taata oli otya munnange gyebaleko naye taata nosooka n'obaakaawo okwebuuza abanomwana nga nti nyinamu ekizibu mwempita naye taata mbadde nsaba ope kasente mbadde nsaba ennyambe y'ekintu bwekiti. emihambo we ng'oli kaamu ng'olina ku maviivi. naye Katonda mumuwoza musaba Katonda ne muleekaana ne mubuukabuuka ne mulwanana n'ebisenge ne mukola mutya. Katonda n'akufira n'aseka n'okuseka. kale ekyo si kyekikulu naye kimanyi si buli kizibu ky'onoofuna nti mukwano gwe agenda kwibira naawe. waliwo ebizibu bye tufuna nga tuteekeddwa kugenda eri Katonda direct nga yateekeddwa okukimaliriza. ate ekirala Katonda akola okwagala kwe so si kwagala kwe. Mukama akumpeera omukisa. Kabwana Franka gemanya Open Class webuweereza subscribing era oseyalinge.